Kubeera ku social media ne mwebamba Oluganda olutuufu ne mwegaala ebyo si birungi ku baana ab'obuwala si birungi mumanyi okwekaza eyo mbuuze this is my life mulimba ebeere nga life yo naye omwana ow'obuwala omukazi okwegaalagala n'ositamasitama ng'owooza this is my life it is my body awuluduwata nti mulimba nnyo muba mweweebuula buli omu abeera muntu mukulu mukole bye mwagala naye nze abanajjako mu Miss Uganda I don't entertain ofuuka otya influence okozesa otya platform y'obulungi nga togenda kubeera mu ntalo buli kaseera kuvuma abantu kutusitamira naye n'okozesa platform y'obulungi to impact people oba newe wekwekolerayo sente n'ofuuka influencer. Abantu okuva mu regions. Yes. Babadde bameka be mwani veilinze from different regions okutuuka kweno region okutuuka kweno gundi left. Twanveilinze abawala 21. Mbuli region wavaayo abawala 3 naye nga omuwala ali sure nti ye ayiseewo mu mpaka z'akamalizo ye regional queen yo yekka zaapubabo nga balina okuddawo okukomawo e Kampala mu kusunsulamu okulala baddemu tubasunsulemu so abamu bakimakinze abalala tebakimakinze. So tonight kibi badde mu showcasing on unveiling nga tubadde tulaga public n'abazadde ba sponsors namwe aba media nti bano be bawala abayise mu kwakungunta era bano be besimbyewo ku mpaka ez'akamalirizo eza Miss Uganda 2023. Miss Uganda beera ne bootcamp. So where is the bootcamp egenda kubeera wa biki ebigenda okubeera mu oyagazaayo ki bootcamp gyegenda okubeera kukole ki nja kukuba. So bootcamp si ebigenda okukolebwayo mugenda ba training ki mu bootcamp tubayigiriza ebintu bingi waliyo ebintu ebikwata ku personal development bo nga bo ne beezuula ne beetegeera ng'abakyala ng'abawala abato. Then wabaayo entrepreneurship classes, then wabaayo diction and speech ebiseera ebisinga babeera tebamanyi kwogera so wabeerayo ezo class bwezito. Then waliyo image weefaako otya ng'omukyalo olina kulabika otya eyo nayo gyebiri. Then ennaku zino twagattako maybe emyaka nga 3 twagattako okubasomesa ku by'emitimbagano ofuuka otya influence okozesa otya platform y'obulungi nga togenda kubeera mu ntalo buli kaseera kuvuma abantu kutusitamira naye n'okozesa platform y'obulungi to impact people oba newe wekwekolerayo sente n'ofuuka influencer. Okusitama ngamba okweyambula okubeera ku social media ne mwebamba Oluganda olutuufu ne mwegaala ebyo si birungi ku baana ab'obuwala si birungi mumanyi okwekaza eyo mbuuze this is my life mulimba kebeere nga life yo naye omwana ow'obuwala omukazi okwegaalagala n'ositamasitama ng'owooza this is my life it is my body awuluduwata nti mulimba nnyo muba mweweebuula naye buli omu abeera muntu mukulu mukole bye mwagala naye nze abanajjako mu Miss Uganda I don't entertain. Finals ziriwo nga 18 March ekifo kijja kuba kibategeezebwa tiketi ya sente meka byonna bigenda kuba bibategeezebwa mu bwangu abantu bakyamuse tiketi tuzigula wabiki ebyo byonna bigenda kuba bibategeezebwa. It's the first time in a long time region. Sijja kulimba kitutuddemuko buuza lwaki. Region zino engeri gye twamanyira okuzigendangamu oba entegeka gye twategekangamu engeri gye twakunganga abantu okujja ku show ebintu byakyuka. Buli region erina ba influencer be tolowooza nti no ba influencer b'e Kampala bw'ojja okukozesa ba influencing mu West Nile nedda buli region tukizudde nti erina ba influencer baayo erinayo ba fashionista erinayo abakola ku radio erinayo ba influencer baayo so ekyo kibadde kyakuyiga kikulu nnyo. Then twakozesanga different radio stations kati endala zeeyongeddeko so waliwo olw'okuba nti Uganda tulina abavubuka bangi nnyo waliwo radio stations mu regions
abavubuka ze baprefaringa okukola ki okulisteninga tu bwe walangidde ku radio gye walangirangako luli si bwe kiri. Tulabemu omwana alina obulemu ku mubiri nga tasobola kwogera nga bamuvumirira. Mukikoze mutya okulaba nti nomumuteekateeka okulaba nti naye aliitinga mu interpreter. Twamufunidde interpreter kubanga bwe tugaa nti Miss Uganda olina okuba at least n'ekisaanyizo kino nekino byonna yali abitiikinga ne tukizuula nti ati tasobola kukola ki kwogera. Yalina ba interpreter bwe yajja mu auditions yalina interpreter bambi nga mukwano gwe nga then olunaku olwokubiri ne tukolayo challenge kuba twasooka ne tulonda abawala 30 ne tugobako 10 ne tusigaza ne tugoba abawala 31 ne tulondako 10 ne tusigaza 21. Kati olunaku lwasemba era yajja n'angamba mama sirina interpreter. Kati awo ne ntandika okunoonya ku bantu abasobola okusupportinga budget yaffe tusobole okumusupportinga okusinziira okugamba munnaabe oba tosobola kwefunira interpreter kola ki batulabire. So omukisa ne gutukwata mukwano gwange Humphrey Nabimanya owa Reach a Hand Uganda na introducing omwami bamuyita Sylvester Sozi owa Light for the World. Yes, bambi nakisanyukira nnyo kubanga organisation yaabwe esupportinga nnyo abantu aba disabilities. My name is Ademun Whitney Martha. I'm 23 years old and I'm contesting for Miss Uganda 2023-2024. Vote for me. Go to africavotes.com, contest at number 18 and vote for me. 1 vote per day. You had the confidence that your Cindy sister or something. What gave you the courage to actually go on? Being Cindy's sister is good. Obviously, she encouraged me to come and to stand, and she has taught me how to be confident and has given me some tips and skills about how to handle media and how to be out there to the people. But then also, I've worked hard and researched and done the work that I need to do in order to contest. My name is Afra Kengans. I am 23 years old and I'm a student at MOOBS. Pursuing a bachelor's in transport and logistics management, and I'm running for Miss Uganda 2023-2024. And I'm running because I want to live by reality. I want to live by my name. My name is Kengans, and it means the immediate star to the moon. So I want to be the immediate star to the girl child in Uganda. So that is why I'm running for Miss Uganda. And I humbly request you to all vote for me, all boost me on Africa Votes, on Google and Facebook every day. Your vote counts. Thank you so much. Yeah, in case I become Miss Uganda, we serve for 3, 5, 6 days, and it's just it's not a long period. Just expect the best, expect a good example to the girls, expect me to shine like I said, expect me to live by reality and show these girls out there that it doesn't matter where you come from, how you look, how maybe if you're rich or something. What matters is your dream and how you choose to pursue your dream. So I'm going to be the light to all the girls. I am from the Western region. I am currently the second runners-up, Miss Uganda Western. My name is Bonabana Vivian, and I'm representing the Western region of Barra, Hoima, and different districts around. I joined Miss Uganda because of the platform that it provides young girls like us to issue out our voices and also to raise social concerns on the issues that are affecting our society. And once selected as Miss Uganda, I believe to continue the social issues that have been started up by the Miss Uganda Foundation, like Keep a Girl Child in School, and also the social issue that is close to my heart, that is killing the teenage mothers and giving them resilience and adaptability in this world. I want you to ask people to vote you. Okay. Dear NTV viewers, please vote contestant number 4, Vivian Bonabana. Please vote me. Each day you can always vote. Every day keep voting. Go on the just go to Africa Votes on their website, and you'll see my picture like that. So make sure you click on that picture, and it has Vivian Bonabana. Look for me among the contestants and vote for me. It will really be a great honor to represent our country.